Abatuuze n'abakulembeze bakukulumidde akola oluguudo lwa Ssentema oluva e Masanafu okudda e Ssennyama olw'amazzi akuŋŋande bakoze ne lulemesa ebidduka okutambula n'abasuubuzi okukola emirimu gyabwe. Amazzi gano gali ku lufula ennakuwadde ng'emmotoka obwedda zikwatiridde ng'ezimu ziwaliriziddwa n'okuyita mu mazzi oba yingini zifa zife. Kyokka batabukidde yinginiya ategeerekeseekirira Faisi ng'ono yakulira abayinginiya b'ekitongole ekikola oluguudo luno ekyaba China ng'ono alabiddwako ng'akuba amasimu era ng'alaze okutya naye ng'abantu bamubuuza ekituuseewo amazzi okuŋŋaanira wamu okulemesa abatuuze okutambula. Kyokka wayise akaseera mpawi kaaga kimotoka kiweetiye ne kijja ne kisimawo lw'amazzi asobole okutambula abantu bayitewo. Abamu ku beemulugunyiza kubaddeko sipiika w'eggombolola ya Wakiso omumyuka Hakim Mugalu ssaako bakansala era nga baliko amagezi ge bawadde. Tusobodde okuteekawo embeera eno tunoonya yinginiya asobole okuba ng'anoonya wezi zonna okulaba ng'abantu basobola okutambula n'abakolerawo basobola okuba nga buli omu anoonya kiguli amagayitibwa. Tusaba batuyambe balukole bandiresa awalala wonna eri ne bajja batereza wano okulufula kuba lufula wano bizinesi z'abantu zifudde ate mwe tujja omusolo nga ffe abava ku batataganya abantu ebyenfuna byabwe era tusaba batuyambe basobole okubeera nga abantu babateera emirimu gyabwe. Kampuni eri gye mulaba wali emaze emyezi ng'esatu tekola mulimu gwayo geteekeddwa kukola ate ng'abantu bano be batuwa omusolo. Saba yinginiya ono tumuwadde wiiki emu okubaleka byonna asobole okukola wano. Leero teri kukola. Olabirimu ekyanga ebirala. Olwedde obudde bugenze. Bo batuusa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.